olinga nawe talina mubaka ku ssaawa eno naye Makindye musiriseemu simanyi lwaki ensonga eyo temugifaako ng'omubaka wa mwali mukomera. Neyanziza nnyo ensonga eyo nga bannamakindye tugifaako nnyo era tugigoberera era tuli bakakafu nti enteekateeka zonna zikolebwa okulaba nga tugoberera amateeka kubanga ekibaddewo Mwami Museveni ne banne abakwata abantu bano nga bakwata mu bumenyi bw'amateeka babadde beekwasa nti bakyalina obudde buli mwabi wa gavumenti ng'agaa nti tukyanoonyereza ebbanga lyabwe liggweyo era nalabawo omulamuzi e Masaka ng'agaa nti abawadde kiseera ekisembayo naye ffe nga bannamakindye West tetulina mubaka wa paalamenti mu kiseera kino era twagala okugamba mumulina yetasobola kubateeseza taliwo ate ali ludda wali mukomera musibe talina kyayinza tuteeseza ebirowoozo byaffe byonna tubiina tetulina gwe tubiwa naye nga yakwatibwa mu bumenyi bw'amateeka era gavumenti eno twagala okugigamba nti erekeraawo okumenya amateeka nabadde mabegakawo nga ndaba omubaka wa paalamenti oweeyo Masaka mwami Abwedi Bwanika ngaga nti aba NUP tuteeseganye ne gavumenti tulabe nga abantu baffe bayimbulwa ekyo si kituufu tosobola kuteeseganya na mumenyi w'amateeka kati banaji bayimbula batya nga temuteeseza nayo tuyina kugoberera amateeka eno gavumenti y'abamenyi b'amateeka tegoberera amateeka so ffe tulina okugoberera amateeka abantu baffe bayimbulwe abantu abasibiddwa makomera bangi nnyo abantu abattiddwa bangi nnyo saawa zino abantu bali makomera bavundireeyo lwakuba nti gavumenti kubanga muganda wange nga tusiibula tosobola muntu kankuwa ekyokulabirako Derek Chauvin mu America yateeka evivi ku bulago bwa George Floyd George Floyd alaja nagamba sisa I can't breathe nga Derek Chauvin amugamba tuteese oyo sobola oba oteesa otya ng'olyaga nti obulamu bwange bugenda nolwekyo tuvumirira ebikolwa byonna eby'okutobola eddembe ly'obuntu okutulugunya bannaffe ne bakubibwa ne bagibwamu enjala ng'ono omuwandiisi w'ebitabo Kakwenza ono omuwandiisi wa NUP Kasese Masereka ne bamukuba abantu ne babeeramu eyo embeera eyo tugivumirira era twegatta ku mukago gwa Bulaaya okugamba nti abantu abo baweebwa eddembe lyabwe obwenkanya bulabike Mwami Museveni yajja atugamba temukuba abantu temukola ki ebyo byonna twagala aleme kubyogerako bwogezi kubanga ate kyayogera ne yeefuula oluvannyuma wano we bakuba omubaka wa paalamenti biseera ebyo Honorable Robert Kyagulanyi kati pulezidenti w'ekibiina kyange Mwami Museveni yavaayo misana tukunaga nti bamukuba bulungi zinagenda okwetegereza ng'enkuba yali ntuufu ate n'avaayo mu nnaku binaga temuddamu kuba abantu so Mwami Museveni aleme kwekweka mu bumenyi bw'amateeka ng'ate yeefuula atamenya amateeka so njagala okusiibula nga ntegeeza bannamakindye okubatumirako abantu beggaba akabalagala munyonyo kansanga bunga yene waffe Salama Road nga mbagamba nti bannange ennaku z'omwezi nga 5 tugenda ku St Mary's Kikyende ffenna tuggweyo tugende tubugirize ennyinimu ku mipiira gy'amasaza wadde tiketi nga mekaawo tiketi nja kugulira bannamakindye tiketi basobole okugenda abalabe omupiira ng'ennaku z'omwezi 5 sebo akadde katugenzeeko era programu zikana ensonga bwetyo begenze olunaku olwaleero tujja kuddingana olunaku